nze omukugulu kungu okutuusaako byonna ngenda kutwalako ekamookya tulabe omubaka Muhammad Ssegirinya ne Allan Ssewanyana ebimu ku bigambo bye boogedde mbalabyeko awo nga bagamba nti mwali mugamba abo tebagenda yadde okugenda ewa pulezidenti w'NUP naye omubaka Ssegirinya n'agendayo era nti mwali mugamba tebagenda kuddamu kulabikako yadde ku kitebe kya NUP ne bagenda kaakati mubagamba ki kansooke nfuna ebimu ku bigambo byabwe wano nga bali wali nga balina bye batangaza batulabe. There is a special request that the comrades give an English Bible. So released. And some of the questions why was there was negotiations. Kakati wano wennyini omubaka Ssegirinya Muhammad babadde bamubuuza ekibuuzo nti kituufu waaliwo okuteeseganya nga tebannabata Ssegirinya bw'anabadde addamu. Towards our release, I'm here to answer that question that there was no negotiation. Tewaaliwo yadde okuteesa. It was law that worked on us. Gaali mateeka ge gaakola gokka. Even the pressure of the foot soldiers, the journalists, our party leaders, they made a fundamental role towards our release. Pressure yateekebwa ba foot soldiers abakulembeze mu NUP kosa bannamawulire y'ensonga lwaki baayimbulwa. There was no negotiation. That has been your big question. Tewaaliwo yadde okuteesa. Has been admitted as global speaker and is following social media platforms, but the big question was that. So we take our big thank our party leadership yeebazizza obukulembeze bw'ekibiina that they made the fundamental towards our release. Nti baakola omulimu munene nnyo okulaba nti nga bayimbulwa. Oyo omubaka Muhammad Ssegirinya emu ku mbeera ebadde wali ekamookya ku kitebe ky'ekibiina ekya NUP. Twagala kaakati kuwulira ku Honorable Allan Ssewanyana. We are also surprised to see that our names are implicated in such acts, which is not our way of doing things. We have grown from Uganda and we have grown from within the society. We are ghetto kids. We came from new people. We did not come from heaven or from another country. About negotiating, fight. Gye baddamu ne batukwata ng'ate batuwadde ebbeeyi wali ku geeti y'ekigo ekwatibwa nga yakiyaali kubanga twatuyita nga Allan Ssewanyana ogende na sako okwerikootinga. Allan yalowooza bayise Allan mulala nange ne ndowooza bayise Ssegirinya mulala naye tufaanaganye kubanga era osanga nga wali omuntu bayita Ssegirinya Muhammad era osanga nga wali omuntu bayita Allan Ssewanyana nga tumanyi otuuka wali bagala tugamba mutambule mukoki mugende twali tuyisemu. Gye baddamu ne batukwata ng'ate batuwadde ebbeeyi wali ku geeti y'ekigo batubuzaawo nga negye batutekola ki tumanyi. Kati olunaku bwe lwatuuka olufuuma nga tubadde wali ku Zoom nga tulaba kooti etutadde era twavaawo ogundi olwo mulwadde naye nga muli mutima at least aga nti batutadde nange nga ndi mulwadde naye nga nange nkimanyi batutadde. Akyatuliriza ku Pale FM ekulira omuntu wa bulijjo. Ensonga ey'omunda kati katugiggwennyalwe tugitegeere tugiyingire munda tugisensule. Ensonga ey'omunda wano mu The Inside Story kati weesibe enkuba onywere. Twali tuli awo nga bakuba ekkomera batugamba muteebe. Omubaka Muhammad Ssegirinya abadde akyatuyitira ayitiramu ebimu ku ebyo obulamu bwe bayiseemu nga bali mu kkomera kumpi emyezi 18 apaka na kati n'engeri gye baateebwamu. Bateekamu Allan Ssewanyana mu ambulance nange ne banteekamu Allan ne bamutuusa gy'alaga nange ne bantuusa ennenge ewa maama era gye banteeka n'ono Allan Ssewanyana ne bamuteeka ne basuuliita.
era nze bwe natuuka nga bantuusiza nga nditandika okuba amate yali ate ku prison nga tamanyi nti bantuusiza nadde enonyaawo akasimu amangu awo limuga nti bantuusiza dde eno nti tebabanga batu nti yendi eno naye n'abali awo bagambye tibantuusiza eno kakati ebintu byekkomera omuntu Ssegirinya amaze emyaka 2 n'Allan amaze emyaka 2 nga tupooca tukaaba omuntu tayinza kugamba nti kati oteereddwa n'omugamba nti ate ndaga waasebo kisooka kkomera lyali litutuuse wano nga ne bwakukiina obukiinyi kati kambabuli abali wano bantu tukiinye bukiinyi nti tubatadde mugende twandigenze bandibadde batukire oba tukomasasa abasajja oba bakakasa oba ki so ekkomera emyaka 2 ng'obonaabona emyaka 2 ng'okwoca emyaka 2 nga tulaba famire yo emyaka 2 nga tumanyi kigenda mu maaso nze bantwala okulaba Mr. Audit bali mikwalo nagentandikira namu banyina abambuuza nga tonatandika live mubeera abantu miliyoni ndamanga mwonna muli ku live neŋŋamba kati ani ananda natunuddeetuyoti live invitinganga kakati bonna bali live bonna kati ebintu bingi ebikyuse baganda bange emyaka 2 ekimulebe kukisaakira mu Uganda zenagenza okulaba Mr. Audit kati bali miliyoni kati noonya linnya ddala so ebintu ebikyuse mu myaka ebiri kati omuntu ayise mu mbeera bwekyo yonna toyinza kutandika kuga nti lwaki wafuluma nga bakugambye nti ate genda olya nayegenda ate omugamba kineze senagenza okudda ndaba ebintu byonna nga bikyuse kati niba omuntu oyo akava mu kyalo nga nkoze Kampala n'eby'ettaawo ninga nti ettaawo Kampala tugwa ebintu byonna nga n'olwekyo njagala okubategeeza ki nti emyaka 2 gye tumaze tegibadde gya kusaaka naye okufuluma kwaffe kwali bwe kutyo yali mulwadde nga nze mwogerera ne batufulumya ne batutuusa naye nga tumaze n'okola ebiwandiiko byonna nti bikola ki bwebiri ate nga n'omulamuzi agambye mbatadde nga ne ssente zisasuddwa yasasula miliyoni 2 nange nezasula miliyoni 2 kondishoni zonna kasa twalimala kulaba nga tuzituukiriza nga tewali nsonga lwaki tetulina kufuluma so okufuluma kwaffe zero bandinge nti omukono guno bagufulumiza mu kaveera n'eggulu n'okugulu ne bakiba ekirala kunfulumya kubanga bankwata byakiyayi nali sina bweganira kubanga ekkomera simanyi na lwaki nalirimu simanyi na lwaki naliyingira simanyi na lwaki bampayiriza ate simanyi nani yampayiriza tukyali ku Pal FM ekula eri omuntu wa bulijjo okusingira ddala bonna oyo Allan Ssewanyana kakati yayogera ddala kuteeka mu lwatu ensonga zaffe ezitasinikirwa nfuufu oba oliawo n'okuzizikibwa zizikibwanga wansi w'amameeza nebiziteeka mu lwatu ensiba zitegeera era byonna byesalinawo nobwalina okukola bannayuganda bali ebweruwa Uganda namwe twabalaba bamugezaako okutulwanirira era nomuteekawo engeera esobozesa okulaba nga tufuna eddembe lyaffe mwebalire ddala twagala okusaba Mukama Katonda tumanyi ensonga zaffe ezatuteekebwako zikyali mu kkooti era nkakasa Mukama yemugezi ate era mubali yemu nga namwe mulina mu bajulizi baffe tugenda kusobola okuzivvuunuka kubanga ekyo tetusaba lugendo lukyali luwanvu naye lububi kuffe kubanga tumanyi tetulina musango era ekyo